babawa obusobozi okulaba nti bafuna ejjamba mu nsawo ne baba nga basobola okuyimirizaawo. Ebirala tujja kuba tubirambulula mu nteekateeka ebyo gye tulagako mu maaso. Naye mpozi kye tuyinza okusembyayo wano mu kanyomero kano enkola ey'okugaba omusaayi oba okuteekebwako omusaayi tetuyinza gibuusa maaso. Twagambye nti mu musaayi musangibwamu akawuka era mwekatambulira. So omuntu yenna gwe bateekako omusaayi mu malwaliro gonna bafuba okulaba nti omusaayi gwe bakozesa guba ogwo gwennyininyini obutalina buwuka nga mulamu. Awo nawo waba wakulu nnyo okulaba nti obulwadde buno tubutuulira ddala ku nfeete. Okyali Creative Budru ey'omuntu wa bulijjo, tuli mu program Twezimbe, emboozi gye tuli mu kunyumya ne mukulu Emax Kintu atambulirwako ensonga z'obulwadde bwa mukenenya mu disitulikiti y'Ekyotera ekutusibwako bannaffe aba Ripple Effect edda bwe mwali mumanyi nga Senda Kaawo. Kakati emboozi eno egendereddwamu okulaba nga twongera okubuulira ebyo ebikwata ku bulwadde bwa mukenenya ebibuleeta n'engeri gye tuyinza okubutangiramu naddala mu baana ab'obuwala n'abalenzi abakyali abato. Mwami Kintu, tuwangalewoko ku nkola ya PEP. Muntu ki ddala kubanga abantu bayinza gikozesa kyeyonoonere nti munnanga ate oba weeri. Muntu ki ddala ayita mu nkola ky'okugifuna? Oli ayina ogifuna ayita mu nkola kyogifunira agifunawo. Toyanza ssebo lw'ekibuuzo ekyo. Mpozi bwe tuba tutangira akawuka ka mukenenya twagala okulaba nti tewali n'omu asigalira. Era mu buli kanyomero konna kyova olaba nti enteekateeka eno nayo yajja okulaba nti etaasa. Tulina abantu abagwa mu biti eby'enjawulo. Waliwo omuntu agenda okwetaba mu kikolwa eky'okwegatta mu mukwano naye nga bambi teyeeyagalidde. Mbeera abantu abawambibwa oba kuyita okureping okukwatibwa babakutte. Abantu abakakibwa omukwano mu mbeera ez'enjawulo. Abantu abafumitibwa tugeze kati ng'abasawo. Omusawo ayinza okuba alina gwakolako alina akawuka, olaba bwajjamu empiso mu mulwadde mu butanwa nemufumita. Kati abantu ng'abo oba nga waliwo ekintu kyonna ekimusaze naye nga kikozeseddwa omuntu okiteekakasa bulungi oba si kyo ng'alina akawuka. So mu mbeera bw'etyo amalwaliro agali ku mutendera ogw'eggombolola agasinga ku go galina enteekateeka eno. Era omuntu asobola okugendayo naye wabula bw'agendayo era abasawo balina emitendera mwe bamuyisa tebamala gakikola fa. Balina emitendera mwe bamuyisa era balina okusooka okukakasa nti omuntu ono agenzeeyo ddala kituufu talina kawuka tannakafuna. Kubanga enkola eno twagambye eziyiza era tulina jjiwa abo bokka abatalina kawuka ka mukenenya. So n'olw'ensonga eyo bwe tumala okukebera ne tukizuula nti omuntu ono talina kawuka, awo nno kyoka tugenda ku mitendera egiddako n'alyoka aweebwa eddagala lino n'alikozesa okumala omwezi gumu. Ate awo ne tumuteekerateekera ennaku z'omwezi ez'okuddamu omukebera okukakasa oba eddagala lyakola bulungi oba teryawo. Kubanga jjukira n'eddagala lino okukola lisinziira ku ani alimira. Ffe bwe tubeera mu malwaliro tusobola okuwa omuntu ono eddagala naye bwaddayo ewaka bw'atalimira tetuyinza kugaa nti byakola. Mugwa mwe mwagukoze ne mulimuwa ye yatuuse eri n'aliisa ku nkola. Waliwo tumugaa nti mira buli lunaku ye n'atandika okwosa n'agaa nti leero lunaku lwa kuwummula, leero yidi nange kanfumulemu. Kati ebintu bwe bityo bikendeeza obusobozi bw'eddagala lino okukola. Singa muba mulimpadde nga nyina oddimirira omwezi mulamba wakati awo nenziramu nenfuna incident y'emu nga gye nasoose okuligenderako, kiki ekibaawo? Ekyomukisa omulungi bw'obanga eddagala lino lirikolera ate lisigala likuyamba. Nyina ekibozibozi kye nawulira nga omuvubuka omu agamba nti nze sisobola kukwatibwa akawuka ka mukenenya bantayirira. Njagala tuddemu era nabo tuwangalewoko ku ebitundu 6 kitegeeza ki ku kawuka ka mukenenya? Kuga nti oyina ebitundu 6 okuba nga tokwatibwa.
kakati ekintu ekyo kitegeera obulungi tuveeyo eri ku bitundu nkaaga tukozese ebibala ebyanguye tubale nti olina emirundi 10 oba weegasse mu mukwano nga tokozesezza bukuumi bwonna bwe twogera ku bukuumi bw'ebitundu nkaaga ku buli kikumi kiba kitegeeza nti ku mirundi gino 10 gye weegasse mu mukwano emirundi 6 tojja kukafuna kitegeerekese bulungi kwegyo emirundi 10 emirundi 6 togenda kukafuna akawuka naye obuzibu obuliwo emirundi gino 6 teri ayinza kuwa garanti nti gye gisooka oba gye gisemba oba gye giri makati n'olw'ensonga eyo buli muntu ye nga ye kimukakatako okwekuuba newankubadde omuntu baba bamutayiri tekitegeeza nti alina kwesuulirayo bwannaggamba era ekyobola nti bwe tuba tukola omulimu ogwo ogw'okubakomola era tubategeeza nti newankubadde kino kizze ekiri naye enkola ezisigadde zonna oteekeddwa okutambula nazo nti okukomola kuno kukuyambeko wali awandibadde wakolebwa mistake oba ensobi nti ensobi we yandibadde kuno okukomola kwe kuba kugattawo so awo bwe biyinza otuyambira naye njagala kikkaatiriza nti teri ayinza kugamba nti omulundi gw'ogenda okusooka okwegatta ogenda kukuumibwa oba togenda kukuumibwa kubanga buli omu alina chansi ye ng'omuntu era ekyo teri akiyinako obuvunaanyizibwa wabula kye tumanyi nti kikuyamba ku buli mirundi 10 gyeweegatta emirundi 6 oba osobola okuyambibwa n'otafuna kawuka naye emirundi egyo 6 wegijjira wewatamanyiddwa tetumumanyi kyokka ate n'ekirala kitulina okumanya nti akawuka bwe kamala okugendamu mu mubiri omusaayi togenda kasangulamu kaba kayingidde n'olw'ensonga eyo emirundi gino kyansi eno gy'oyina ate naye bw'ogizanyiramu oyinza okwesanga ate okayodde kankubuulize gwe awuliriza otegeere bulungi atayiriddwa oba akomoleddwa nga talina kawuka aba n'emirundi 6 egy'obutakwatibwa mirundi 6 ku mirundi 10 ate oli singa atayirirwa nga alina akawuka ye aba n'emirundi gyonna egitasiiga ekyo si bwe kiri atayiriddwa okutayirira tekuyamba muntu ono kutasiiga wabula okutayirira kuyamba omuntu ono ate obutalwala mangu ndwadde endala ate n'ekirala ono ennyini abalina akawuka bwe bamutayirira ate kimuyambako naye kennyini okukendeeza akatyabaga k'okufuna akawuka akalala bulimu ebika obulwadde buno akawuka kano akamukene kalina ebika ate buli bika nga bwolabye ebika ebyabagamba nti bwe tugenda mu Bulange Mmengo buli kika kirina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bwekitwala kati n'akawuka kano mu mubiri gw'omuntu buli kika ky'akawuka kalina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ensonga lwaki ojja kusanga abalwadde babiri nga bonna balina akawuka ka mukenenya omu enviiri abe nga takyalina ng'addukana ng'akolola ate omulala omusange nga ye akake kayita mu nnyingo wabula enkizo eriwo mu bantu abamu tukizudde nti bwe basigala nga batambuza obulamu bwabwe mu ngeri ey'okwejaajamya ate basobola okuŋŋaanya ebika by'akawuka byonna nosanga ebika byonna nga kooti ya kisekwa ekukuŋŋaaniddeko buli kimu kyonna buli kirwadde kyonna omuntu ono aba nga akirina so yenkizo kati era kibola nti naye era kisigala kimuyamba oba mukomola asigala ayambibwa ate era n'ekirala waliwo n'emigaso emirala kuba n'okukomola kuno kwennyininyini ate ne bamaama kubataasa oba mufumbo nti tulina ennaku zino obulwadde bw'omumwa gwa nnabaana kansa w'omumwa gwa nnabaana kansa oyo alina akakwate n'okwegatta n'omuntu atali mukomole so mu bufu bwe bumu omuntu ono bw'abanga akomoleddwa ate kigenda kutaasa mukyala we obutakosebwa kansa w'omumwa gwa nnabaana kati tukubamu akafaananyi
omwami alina akawuka tulowooza nti ne bwe yeegatta naye alina akawuka kaakati ono omwami bw'aba takomoleddwa omukyalo ono agenda kuba mu katyabaga ataaka okufuna kansa w'omumwa gwa nnabaana kubanga jjukira naye alina akawuka kati awo wonna wonna akatyabaga kaba kangi naye bw'okomola ono ate n'oli naye okutaasa oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo ndi ne mukulu Emax Kintu nze Sonko Jude tuli mu twezimbe ripple effect be bateekamu ensimbi mu mboozi yaffe eno gye tunyumyako ey'akawuka ka mukenenya ddi galimpitawo bw'esobola okubeera ey'obulabe era ddi lw'esobola okusiiga omuntu akawuka ka mukenenya kikulu nnyo ekyo twatandise tugamba enkola ya kalimpitawa y'emu ku ezo eziteekeddwa okuyamba omuntu okutaasibwa obutafuna kawuka ennaku zino tulina enkola za mirundi ebiri tulina obupiira obw'abakyala ate nituba n'obupiira obw'abaana bwonna bukola enkizo oba enjawulo eriwo tetugenda bugatta kikolwa kyekimu nti omwami ayambale n'omukyala ayambale omu yalina okwambala so si bongo kaakati nga tetunnaba nakutuuka yeeyo obuntu buno bulina sayizi era buli muntu alina sayizi ye ekikula era yensonga lwaki omwana omuto myaka 15 10 n'emeka oyinza okwesanga nga ayinza okukaluubirizibwa okufuna sayizi ye ayinza okukaluubirizibwa okufuna fitting so nga ate enkola eno ey'akapiira esinziira ku nkozesa engeri gy'okakozesa yankizo nnyo bw'omala okumanya sayizi entuufu awo fitting yambala bulungi mu nkozesa still olina okwekakasa nti tekavaako nti kanywa omusirikale anywedde tekavaako kwegali ate era olina okufuba okulaba nti kasigala kalamu bulungi waliwo abamu abamanyi okuteekamu obutuli kagenderere sekkati ng'ekikolo n'ateekamu akatuli awo akabonero batukoze eki omusirikale omuggyeko emmundu ekirala emirundi twagambye buli lweweegatta bw'oba osazeewo okukozesa kapiira kalina okubeerako buli mulundi wojja kwesanga omuntu tugeze basazeewo okukola safaari zaabwe 3 safaari esooka n'ayambala safaari ey'okubiri najjako safaari ey'okusatu n'ayambala bwe bukya ku makya n'omubuuza okozesa nkola ki kapiira jjukira alinamu omulundi ogumu gwe yazanya ezzaala n'atateekamu kati omulundi ogwo gusobola okuleetera ddala obuzibu noba nga ne bwe yayambadde emirundi ebiri tebirina makulu ekirala wano mu kuggyako nawe waliwo obuzibu okwata ku bitundu ebyekyama ebyoli ng'okwata ne ku bibyo era nabo oba tolina kyokoze oli kuyo omuntu wa bulijjo twongera kwekkaanya butebe tuyinza okukugira akawuka ka mukenenya nabwe tuyinza okukakendeeza tuyinza obutakamalirawo ddala ne butebe tuyinza okukakendeeza mwami Emax twayogeddeko ku nsonga y'okumira obulungi eddagala kikyoyita okumira obulungi eddagala kibuzo kya nkizo nnyo ebiseera ebisinga bwe twogera ku bujjanjabi obw'akawuka ka mukenenya tuba twogera ku bujjanjabi obw'ebbanga ebbanvu bwe tuba tujjanjaba akawuka ka mukenenya tekyekuusa ku kujjanjaba musujja ogw'ennaku 3 n'olw'ensonga eyo omuntu gwe tujjanjaba akawuka ka mukenenya tutuula naye ne tukola enteekateeka namutaayiika ku butya eddagala lino bwe lirina okumirirwa wano nno tuyina ekika era ensonga lwaki omuntu yenna bwe tujjanjaba alina okumanya ekika kyakozesa ekyeddagala ekyokubiri alina okumanya mpeke mmeka zaaliteekeddwa okuba ekyokusatu aba alina okumanya obudde obutuufu bw'alina okumirira kino nno kikulu nnyo kubanga jjukira akawuka bwe katuuka mu mubiri ko tekeebaka
gwe bw'okuba endobo n'ogaa nti era olunaku lwa kuwummula ko jjukira oba okawadde mwaganya okwegazaanya kuzaala ate bwe kabeera mu mubiri ko tekakola family planning ko kasigala kazaala eddagala lino kyekyokka ekiyinza okukayamba akantu kano obutazaala nnyo nga kali mu musaayi w'omuntu so kyokkola ntwagala nnyo okukola enteekateeka eno ne tukkaanya n'omuntu nti bwe twogera kukumira eddagala tuteekeddwa okumanya nti eddagala lino lyakumira budde bwe buti obudde obwo tube nga tubuwa ekitiibwa ekiba kyetaagisa kuteekawo ekintu ekitujjukiza gamba ngaokuteekawo obudde akadde mu ssimu mu ssaawa noba nga osobola okujjukira tukikole bwe tuba tusobola okweyambisa omuntu ow'enkizo atuliraanye oba mu maka oba neiba era nakyo tukikole okulaba nti omuntu ono amira bulungi eddagala lye buli lunaku okutuusa akadde ako sayansi yakyusa kubanga n'abakugu tebatudde bagenda bayiyabakyatiginye ensonga balabe batuli awo nga batugaa nti tuleeseyo doozi ngayo tugikozesa omulundi gwonna omwezi awo tujja kuba tuyamba naye kati wano wetwogere tukyali ku doozi eno gye tulina okukozesa buli lunaku omuntu ono amize obulungi eddagala kale endimize endimiridde eddala bulungi ng'enteekateeka bwe tuzikoze alina wasobola okutuuka naaba nga takyasiigira ddala kawuka nga takyasiigirako ddala tuve mu kyokuba nti asiigako akatonotono naye alina wasobola okutuuka naaba nga takyasobola kusiiga kawuka nga takyasobola kusiigira ddala ekibuuzo ekyo kizibu okukakasa naye olwaleero sayansi kyatulaze nti bw'okozesa obulungi eddagala ne likusiima naawe n'oba ng'olisiimye omukago ogwo nga gukukoze bulungi nnyo nga mutambula bulungi mukkaanya eddagala lino lirina obusobozi obukendeereza ddala akawuka mu musaayi ne kaba nga tekakyalabika enkizo gye tulina wano nti akawuka kano akali mu musaayi ke kasinga okubaako ettapu wabula kakendeerera ddala ne kaba nga tekakyakola tekakyalabika era we wava enjogera egamba nti bw'oba omize bulungi otuuka ekiseera n'oba nga tokyasiiga nnyo abamu bwe bakolera ensobi ne bava ku ddagala olw'okuba wano akawuka akali mu musaayi kakulaze nti ko tekakyalabika ne beerabira nti akawuka kano